Mama gyebali. Ojja kwongezaamu ku ddoboozi. Kale ssebo. Amannya. Ne aneti Mukyala Yiga. Mukyala Yiga. Kawudo ino obuzibu n'omusumba Jengo. Obuzibu ki bwe muyina? Obuzibu tulina bwa bintu. Ebintu abimalawo abitunda. Buli kimu kyonna ekiramu kikyaliwo. Ebiki ebyo byatunda? Yatunda ettaka erya kyaki kuva ku malalo ga Yiga mpaka wansi. Yatunda TV mu kyaki. Yatunda Abizayo 8 motoka. Yatunda standby generator. Yatunda mukono. Bwogezako okwogera yakomera. Bino byonna ojja otya okubeera ng'obimanyi bya bitunda? Anti bw'otuuka ku kyaki byokka bakugamba. Ate natuuka n'owekyema ne C1 n'agamba ogwasooka yatunda namukolera endagala. Biri birabika ng'ebintu bye bw'ojjawo obusungu obugamba nti bintu bye yabijjawa. Bintu bya Pastor Yiga. Pastor Yiga yalamba okitegeera ekiraamo gye kiri. Ekiraamo akirabako. Ekiraamo ekyo kyemulugunyako kubanga ekiraamo kitulina kirifojjali. How do you know that kirifojjali? Kubanga ekiraamo ekyo kubanga kiri kyamazima tosobola kungamba nti Yiga yazaala abaana tamanyi muwendo gwabo abaana bwe yazaala teyabateeka ku kiraamo. Anti ekiraamo waliwo abaana nga 10 naye Yiga ayina abaana ate n'ekirala ekikakasa nti oyo Jengo abaana yafojjalinga n'abaana bamu ababadde babakolera passport ne bagenda ebweru Yiga wenka n'abakolera passport tebali mu mudaala. Tuddeko emabega ojja otya okusinkana ne mwami Yiga? Okusinkana ne mwami Yiga namusinkana ekyo sijja kukyogera nnyo nsaba okireke byaffe naye okukwatagana naye bulungi nakwatagana 2009 up to yaviira mu bulamu bw'ensi. Tuwulidde nawe wafuuse ekizibu ku kyaki. Ekizibu ku kyaki be bakyogera ng'ekizibu naye bw'ovaayo n'oyogera amazima ofuuka ekizibu kubanga kati ku kyaki olwedde bangamba toddangawo naye eyo kooti ye baleeta obujulizi nti bwe ntuuka mu kyaki ndi stable nindwana kati gwosobola okugenda mu kyaki n'olwana naye ekyo kyonna okulwanirira ebintu by'abaana kyekyaleeta ekizibu ninfuuka omubi naye siri mubi. Essaawa zino kyekyanteeka ne mukomera emirundi 2 ne bansiba. Nga bakusibira ki? Bansibira ki ate bagamba nti nakuba omukazi mu kyaki naye ensonga yabadde eva ku ki ku bintu bya Yiga nkite naye ate ndaba sijja kukita abaana kuba batalina olwedde ebintu bigwawo naye bw'ovaayo n'oyogera Jengo takuleka. Yo bamukuba. Ate omukazi namukuba tinamukuba nayo bajja obujulizi yagutira naawe. Kawuliddeko bakusiba eruzira bakutwalako eruzira kituufu? Bansibako emirundi 2 eruzira. Ogwasooka bansibayo emyezi 3 nimbanyimirira ninvaayo ningenda ne bampa bbeiro kati bbeiro nagitambulako omwaka gwonna mulamba kati judgment yabawo ennaku z'omwezi 3 guno omwezi ogwa January ennaku z'omwezi 3 ye judgment kati nibanzayo olizira ennaku z'omwezi 8 be bagenda kunsalira era nakomawo mu kooti nibansalira ningenda lizira nsasule miliyoni 8 either okusubwa emyezi meka emyezi 8. Miliyoni 8 zaaki anti zakukuba. Tuddeko emabega twawulira wasiba otwalako Pastor Jengo mu kooti bwali buzibu ki? Obuzibu obwava omwana wa taata wa Jengo Pastor Yiga omwana owa Yiga yeddanira Matovu Yiga omwana oyo Yiga buyavaawo kati abaana bamu Jengo n'atandika okubalabiriza kati nze wengenda kusabayo ekintu kimu kyonna Jengo n'agaana kati natuuka ekiseera ngenda ku poliisi bunatuukawo ne bamuyita era yagaana ne bamusamoninga n'agaana ne bamuyita n'agaana kati kyavaawo Yiga n'akola poliisi negenda nemukwata kati byamala okumukwata ne bamuteeka muki awo batandika okumuteeka mu kkomera ne tutuula Jengo n'asalamu n'agamba nze
ngenda kukola ki ngenda kuwerera omwana emitwalo 10 buli mwezi. Era n'endagaano ya poliisi ya Nansana ngirina bateekako omukono abantu 15 bonna abakyaki naye nkulayirira n'essaawa ya leero Jengo yakoma ku mitwalo 4 abuyamba gy'emyezi 4 kati emyezi 4 buyagwa tiyaddamu mwasayininga bbanga lenkana kyo mulabirira paka wanaakula. Yes, yateekako nti agenda kumuweereza emitwalo 10 ate mutwagenda mu kooti awo omusango nigumusinga ne bamusiba bamukwata ne bamusiba kati bamusiba ekibamusibira kumenya endagaano eyo kati bamutwala mu kooti kati court order yafuluma eyinyina bateekako emitwalo 25 either emitwalo 25 n'okumusasula school fees Kawala good times bavudde ku mitwalo 10 bayongeddeyo 25 anti Jengo yagamba 25 ngimuweereze pamansi Luli yabadde agamba nti buli wiiki aweze emitwalo 10 ziri zaali za buli wiiki. Kati twagenda mu kooti omulamuzi n'agamba era ye yasala omusango n'agamba nti weereze emitwalo 25 buli ki buli mwezi egyandibadde 4 then osasule ku good times Jengo n'asayininga n'ebbaluwa njirina n'asayininga ntuukiriziganya naye okuva olwo naawe tiyaziweerawo okuva olwo tunaddamu kulaba Jengo obokitegera kati buyagenda okwogera n'agamba nti yagaana era nakiwulira ku mawulire gamu nti yagaana n'amugamba ajja sayininge mu kitabo n'akola ki n'agaana tumwakiwulira n'agamba nti tusobola era tusobola esente ezo bampeera ku poliisi nazitwala mu nsawo yange tuwula omuntu n'abaddirina naye ku makya nasanga sente atali mu 10 ngamba sidda kuddamu kukwata sente za Jengo kuki mu ngalo kuleeka ekingenda okukola nabaweereza akawunti kubaziteeka account ezo ziri join account najigulawo ne Yiga ya mwana ono mu post bank ateeka mu sente ezo nayo post bank esobola okuleetera buli kimu details bank statement exactly ne bwoteeka mu emirundi 10 ekuleetera bwatandika mpaka bwakoma oba okitegeera either nimbawe namba y'essimu bateeka ku mobile money withdrawing naye but not cash uzijjayo wali mu kitabo n'ensayini kubanga kinalabo nakirabo wakitegeera kije wala zaabula ayinamu amalogologo ate umamalo obviously okirabo kubanga nabadde nakaana kange mu nyumba sinamu muntu mulala katogambe kintu ekyo kyavaawo oba babbi ate babbi bavaawo nabadde ntalina mu musajja singa nabadde nyina mu musajja oba omwana wange mukulu nabadde ngamba yazibba zonna naye omuntu k'emyaka 5 nosula nako ku kitanda ku makya n'okwata ensawo okujja mu ssente kugula amatega omwana nosanga atali mu 10 bobo oli olowooza ki katude wali ku kooti bo abalamuzi basalawo batya kutya Jengo yaddamu n'amulabirira omwana ate yaddamu yagaana naye omusango bawamaze kubana kati awo bunavaawo ebbaluwa ningitwala ki mu high court bunagitwala mu high court wawu yabadde alimba nti alabira abaana 5 oba kitegera nabo mu high court wano state square nibagongeza bakuteeka mu family division oba kitegera family division erieti makindi family division kati mu high court nayo kati mu high court tinagendayo kubanga obudde obwo yankwata nanteeka rizira yalaba nti ngenze kubanga nabadde njagala kukigoberera mpaka nkiguse oba kitegera naye kinjagala kiri kimu abaana bayiga kufuna obwenkanya njagala ekintu kimu abaana bayiga kufuna obwenkanya bweba ekinsaba kati nsaba buli muntu yene yagula ekintu kyayiga oba yapangisa TV oba kitegera kubanga nayo TV okugipangisa emyaka 10 kifaanagana ne yagula oba omwana oyo Yiga yafata mulaze ensonga laki teyamuwanga buya ate muddama yiwali naye abayagala bo baliwa muddame walumo bameka yefujalinga eddame kyo kinakugamba nti Yiga yaleka abaana osobola kuzaala abaana n'obula kumanya omwendo gw'abaana omusajja tebamubalira nanzaalo omuganda okitegeera kati naawe nkikugamba nti essaawa ya leero abaana bali ddame lino eryafujalinga sibo baana bayiga abamu yakwata akapeni ngunawandiika mu katabo waliwo akatabo k'abaana bayiga ate etteeka ligamba bw'aba tali mu ddaame lino which means si mwana wayiga ojja kujja n'ocomplaininga ebintu tali mu ddaame bwekito bwekiri kati oba omwana oyo yagenda olaba nga naawe kennyini oyagala funira ku ye kati kufunira ku ye kuki we yakola ki Jengo nawalinga abaana bala era nze ne mu kooti n'abadde nsaba ku bintu byayiga sisaba Jengo kubanga Jengo talina power okitegeera nawalinga omwana nga Daniela
nze nabadde nsaba ebintu bya Yiga sisaba Jengo. Omulabe ayinza okugamba lwaki gwe tokolerera omwana wo n'olingiriza ebyoli. Akati ebinateekamu ansasule. Nyina n'endagano ya milioni 10. Inakwata cash n'izwa Yiga ni withdrawing n'amaka gange gegali agunatunda. Wano na bwero. Bobo yagala nkutwalewo. Biri byali bya love oyinza ogamba. Bya love ki okwata milioni 10 ate yankolera endagano bya love. Love kyekyo. Milioni 10 love. Kawulidde Yiga Jengo ayina n'abaana balabira kituufu. Baana ki? Ayina abaana bwe agamba baana nkaaga naye alimba. Tayina baana nkaaga. Tibaliwo. Wali ogenzeeko mu Oluganda n'omulopayo kuboza oli mwana mutayinza okuba yawaba. Ayina basenga tayina wawuliriza. Ono sengaawe, ono Mary, yabba naye. Kubanga omuntu asobola okusayininga ku bintu bya Yiga. Wasayininga ngani? Batunda poloti na signing. Batunda ABS na signing. Batunda standby generator na signing. Wa signinga ngani? Katoyo yagenda okutasa. Twawuliddeko abali ku ddame bali bana. Ajjawo obuyinza n'obuno ajjawo authority signing akwebyo ebintu kitegeeza balina kukwatagana bonga bo ne team. Anti balina okukwatagana. Naye sawa yayo twaliwo kwatagana ne mimi. Kubanga kati already olaba mu kimu kyonna kigenda. Ate ye ajoga. We nga ye akola nga ye. Amanyi nti mateeka tigaliyo akoma ku ye. Kyova olaba buli kintu kyonna akisaanyaawo n'amanyi nti waliwo ekigenda okuddira. Naye nkulayira etteeka bweriri. Ate buli muntu eyagula ebintu bya Yiga yagula mbewo. Kubanga tayina letters of administration. Kati omuntu atayina letters of ne bw'aba azirina just za kumanaging ebintu oba okitegeera naye si kutunda. Ate omukulu Kimbowa kwe bagamba ebintu byonna yabiinako ki obuvunaanyizibwa bituufu. Si bituufu. Ate nga Kimbowa ayina obuvunaanyizibwa nga TV. Anti TV. Kimbowa ekimanyi yabadde tamanyi kubanga twagenda meeting eyasembayo Kimbowa yatwita. Awo Kimbowa yategerera naye yamaze okuteekamu ssente. Awo yabadde atasobola kugita. Oba okitegeera naye Kimbowa ogwasooka gye kuti yamugamba amazima. Oba okitegeera ekimanyi Kimbowa tiyamugamba kubanga ogwasooka yatwita Kimbowa twabeerawo netwekuba Kimbowa yatorokawo obutolosi n'adduka n'agenda. Twawula ABS yagiwaayo Jengo. Anti okugiwaayo wa Kimbowa. Anti yagiwaayo yabadde ayagala kugimuguza. Basangawo kavieti. Netudduka nteekawo kavieti. Kati twateekawo kavieti n'erema. Kati nasaamu kugipangisa emyaka 10. Oba okitegeera. Ne ssente ezo bampitawo nti milioni 10 signing za Daniel naye nagaana. Tweta abantu bonna, tweta abaana ba Yiga bonna. Nabo bafunewo share kubanga balina okufunawo ki? Share kubanga abaana ba Yiga. Oba okitegeera. Naye tikyasoboka kubanga Jengo yabadde ayagala kulya yekka. Kimbowa ajjawo enkolagana ne Jengo kuba Jengo mwana muto. Ajjawo enkolagana ne Jengo batunde ebintu bakole kino. Anti Kimbowa ye nga ye yabadde Jengo yabadde amugamba. Kimbowa nakkiriza n'amanya nti bebamu tetumu. Naye yabadde amanyi struggle yange naye. N'amugamba soko yite Anet ekintu n'amugamba Anet kite. Ekya Anet kiveeko. N'amugamba Anet kati bwayite emabega Anet n'ankwata okola ki. Era Kimbowa olumiwe yagamba olunaku lw'oli nkwata nange nkwata Jengo. Ekyo nkirayira. Twawuliddeko oluvuvu mu mbombo Mukyala ebintu ebisinga byonna yabimala kati ennaku zino wa Jengo. Mukyala ssaawa zino Jengo gwayina yamutegeerera bituufu bamugulirako n'emmotoka. Nze ogwasooka Kimbowa yawayo ebintu bingi era Kimbowa yafiirwa kubanga Kimbowa yafiirwa gwa mazima matuufu kubanga esente ziyateeka mu Jengo si yazimuwa kubanga babadde babalira Yiga byonna nti Yiga yaleka mabanja naye kumbe balimba Yiga tiyaleka mabanja kumbe Jengo abalirira ebyo afune agattewo naye Yiga tiyaleka mabanja. Twawulirako balina ssente bukadde 3 bwe bawa Jengo byali bituufu. Ezaki? Nga Kimbowa amuwa. Era ole yamuwa Kimbowa yamuwa ssente kituufu. Yamuwa waliwo nezi yamwongera yamuwa. Naye Kimbowa buyalaba meeting eyo n'ekyankana na Kimbowa yatya. N'agamba sijja kufunira wano Rosi. Naye kwegamba ABS yabadde yagipangisa emyaka 10
n'agamba nedda naye amateeka wegali n'okumupangisa essaawa ya leero bwe tusalamu tugenda mu kooti naye tugijjayo kubanga yamupangisa mu bukyamu talina buyinza kati awo Kimbo yamanyi naye Jengo bagenda kwekuba kubanga buli kintu kyonna kifu ayina ebiwandiiko Jengo byaki ayina ebiwandiiko endagaano ziraga nyina okukola emyaka bwegiti anti ebyo byabwe naye teeka tiriikiriza yabijja watena letters of administration Church sawa zino eri kuki ye kyayingiza akasente simanyi abakadde ba church tebabiraba bino byonna ebigenda maaso babiraba naye tiwaliwo avaayo gwe bakugobye ku church ate nga gwe olina omwana wa musumba bo tebabiraba ku counselinga mwana babiraba naye tiwaliwo ayogera amazima gaagaana oba ayinayo omukono omulala ogu era kituufu waliwo omuntu amuwaga naye omuntu oyo tiyazaala naye omuntu oyo tiyamwanjula mwabitutteko muntu kyoyo gwogamba omumanyi gwe nga gwe mumanyi kubanga bw'obanga ogamba nti singa yazaala nayiga yabadde akwatira mu ngaffe butukwatiramu tosobola kuzaala n'omuntu n'ogamba buli kimu kisaaneewo naawe oba oyagala omwana we afunewo oba okitegeera kingamba kati olaba buli kimu ayagala kisaanyewo ye manager wa ABS ye bakola batunda n'abeerawo ye kiki ate kitali kituufu bangambye abaana yali yabagulira ettaka emagere bituufu ani yabagulira bifu atunda butunda n'alya yabagulira yabalabirira buli ayina family ey'omukazi ayina family ey'omukazi yalabirira yajeteekako n'abaana bayiga bali babanja $19,000 twawulirako munesa zino millioni zaali sente zaaliko gaali mabugo ekyo ebisubimanyi kubanga ebisubimanyi naye kuba kankubulire kubanga Jengo wenga yo muntu bwobuulira ekintu ekyo kiba kiga kituufu kubanga kati ebyosuubira mu kukola sibi byakola ene magere gyali wasula wo apangisa era yavaayo kati yalekayo abaana ali ku kyaki esente zaagana ali ku kyaki naye abaana yabaleka magere omukozi yagenda abaana balina enjala baagala okufa ekyo bw'okyogera mu mazima nti abaana bataasibwe aho bakutta oba bakutwala mu kkomera mu ndagaano omusumba gye yakola mwe yabayisizaamu n'ababulira abaana bameka balese nze sijja kukyogera ekyo tobimanyiko kati gwe saawa zino oyagala bakuyambe batya nze nsaba saagala bayambe omwana wange nzeka naye abamuyamba saawa zino nabanzija mu kkomera mwebale ekyo nkisiimira Mukama kubanga mwebale kundabirira mwebale bateeka mu ssente zammwe mwebalire ddala era nsinga kwebaza state gundi office ya muzeeyi yateeka mu ssente nenzija mu kkomera omuntu eyateeka mu ssente omuntu eyandaba mu kkomera omuntu yansindikira ssente obutali akawunga kekomera Mukama mumpeera omukisa naye ekinyetaaga kati njagala administrator ne state house muzeeyi taata vaayo yambe baana b'eggwanga abo abaana babo njagala aveeyo njagala ompite mukunyonyole kiki ekiri wano abaana bayiga bagenze kugenda ku street ago mazima matuufu kubanga wano okuva ku malaalo gayiga kukirira mpaka ku main haweddewo mukono agenda ebulenga agenda TV yagenda byonna yagenda kati naye mbadde manyi amateeka gye gali buli muntu yenna yagula ne Jengo yagula mbewo kati mbadde nsaba administrator ne state house mutwatireko abaana bayiga bafune obwekanya kyenjagala kyokka oba muzeeyi bw'ompulira mpita Latifu Jengo n'agamba tuddewo tukwatagane ndabirira omwana ate tukwatagane kuki wayagala kulabirira nti nze ng'omwana wayigala mulabirire naye si kyo kyenjagala nze Anet njagala abaana bonna babeere bwenkanya bwe oba okutunda ekintu batuule nga ba-administrator bakanje bamanye nti tutunda kino naye buli mwana nawe afune ki ne baba 10 libeera musayi gwayiga yatuyanya ntuyo zayiga buli mwana aleke kwemulugunya afune bwe banga kiri kyagamba nti tuzimbe kino